wali ready okuntemera mu kapati kano bajja katema togera wano ku Masaba ekizibu kya Uganda bakiyita Buganda Abaganda ne Buganda ffe twaleeta ekizibu kye bayita Museveni eri Uganda kyokka ate bazzukulu b'abajjajja baffe bagezaako okutereza ensobi bajjajjaabwe ze baakola era babasika okubalemesa okukyusa ensobi z'abajjajja bwabwe babeera Baganda njagala nkiddemu nze kikomeko neddira njovu akabbira onvubu ndi muzzukulu wa Mukale Kambugu era nga ndi Muganda yennyini ekizibu kya Uganda bakiyita Baganda na Buganda kubanga fe Abaganda fe twaleeta ekizibu mu Uganda kyokka ate bwe wabaawo omwana wa Nnambi n'ekintu agamba nti bajjajjaffe baakola ensobi tulina okutereeza ensobi eno tulina okuggyawo ebyasoba amulemesa era abeera Muganda Abaganda bwe tuba nga twali basaale mu kuleeta ekizibu kye bayita Museveni mu Uganda lwaki tetubeera basaale mu kuggyawo ekizibu kino ab'ekkalamujja babonaabona lwakubanza Omuganda nze naleeta ekizibu abantu be batta Kasese babatta lwakubanza Omuganda eyaleeta ekizibu abantu b'e Busoga balima ebikajjo kyokka abantu b'e Busoga bamala okulima ebikajjo jjukira amaanyi gaabwe gonna bagamalira mu kulima bikajjo ebikajjo buli tani buli kilo bagibagulako nusu 7 tani ebaamu kilo 10 kitegeeza kilo 10 bazigula emitwalo 7 tani ey'ebikajjo bye balima Abasoga bagigula emitwalo 7 mu kugigula emitwalo 7 mu kubaddiza sukaali bamu batunze 14,500 teni mbabuuze bagenda muguzaaki ng'amaanyi gaabwe mwe baalimidde amatooke bagamala mu kulima bikajjo amaanyi gaabwe mwe baaligulidde ebijjanjalo ne balema kugula nva bagamalira mu kulima bikajjo ng'amaanyi gaabwe mwe baalirundidde ente abaana baabwe banywa amata bagamalira mu kulima bikajjo kyokka ate kiro y'ebikajjo ne bagibawaamu nusu 7 kyokka ate mu kugibaddiza ne bagibatunza nusu 14,500 wano Omusoga yali badde n'amaanyi mangi nnyo mu Uganda kubanga buli maka Omusoga mwali Omusoga ali mu maka g'omwavu Masaba ne bw'oli bamwavu otya ng'omwana akaabye nti ayagala caayi togenda mumuwa caayi mukalu omugambe nti dadi talina ssente tabimanyi waakiri oligenda ku dduuka ewa mwami Male n'omugamba nkwegayiridde kolayo kakoota kasukaali omwana akaaba kitegeeza Omusoga buli mu maka mwali neweebuze lwaki Omusoga mwavu nnyo ng'era akasiimo ke baamuwa mu kugaggawaza abasajja bano mu kubalimiranga ebikajjo baamuvuma mu kutegeerera ku myaka 4 baamuvuma mu kulwala nvunza baamugamba totegeera nga Museveni yennyini yakyogera ekyo ekizibu ekiri e Busoga ne kivunaanyizibwa ku Buganda kubanga eyaleeta Museveni teyali Musoga yalinze Omuganda si bwe kiri ssebo abaana e Kasese be baawambye ejjuuzi n'abalala ne babuzibwawo nga tetunnawulira n'amawulire gaddamu kubakwatako lwe baalumba olubiri lw'Omusinga ne batta buli muntu ekizibu ekyo yalinze Muganda abantu be babbyeko amabaati agaabwe ag'ekinaku ekizibu ekyo yalinze Muganda abantu b'e Bunyoro abalina amafuta gaabwe kyokka nga ne ssentebe baatuuse okumutta olw'amafuta kubanga jabbalemesa abadde abagamba naye ffe tulina mugabo ki ng'Abanyoro ekizibu ekyo kyaleetebwa nze Omuganda nga bwe nali omusaale mu kuleeta ekizibu kino nina okubeera omusaale mu kuggyawo ekizibu kino kubanga ekizibu kino kye naleeta ate tekikosezza nze nzekka kikosezza Omusoga kikosezza omwana w'Omukaramojja kikosezza omuntu w'Essoroti oba muyita Omuteeso kikosezza gwe Masaba oba kankuyita Omugisu kikosezza Omunyankole kikosezza Omutooro kikosezza Omukonjo kikosezza bonna then ng'ojja ssanga Omuganda omusiro omumbatuutu agenda akole statement agambe nti bannange
Museveni w'amaanyi nnyo tetumusobola ffekka nga twasobola omutembeeta nga tumuleeta. Nga tumuleeta mbuulira musiba mutugamba bwe motoka ya president wa America eriko ebyokwerinda bingi eriko biki bannange tekubika era tekubwa yes tekubwa kuggwa ataagiweesa naye omuweesa w'emmotoka y'omukulembeze wa America amanyi waagikwata n'ekubwa era amanyi ekyokulwanyisa kyalina okukozesa n'agisaanyawo gw'omuganda mbuulira lwaki Museveni yakulema okusaanyawo. Tell me mpayo ensonga lwaki gw'omuganda Museveni yakulema okusaanyawo gw'omuweesa we. Njagala okutegeeza Abaganda nti ekizibu kya Uganda kyaleetebwa ffe Baganda era njagala tube basaale mu kuggyawo ekizibu kya Uganda kubanga ffe twakireeta. Mwe mulowooza lwaki His Excellency Bobi Wine bw'agenda mu bagisu tabalangira? Lwaki bw'agenda mu balango tabawangira? Lwaki bw'agenda Bukedya tabalangira? Lwaki bw'agenda mu Banyankole tabalangira? Lwaki bw'agenda mu Batolo tabalangira? Lwaki bw'agenda mu Bakonjo tabalangira? Lwaki bw'agenda mu Bakiga tabalangira? Lwaki wadde ewaabwe bwe bamuzaala abalangira? Because akimanyi ti ffenna tuzivunaanyizibwa kyenkanyi okuggyawo ekizibu kye twaleeta oba bajjajja baffe kye baaleeta. Kyokka ate ffe abaali badde abasaale ennyo mu kuggyawo ekizibu kye twaleeta effe tusibyewo ekizibu kye twaleeta. Omuganda njagala okutegeeza ko buli muntu afa mu Uganda ne bw'aba afiiridde mu region ki nga Museveni yamusse oba nga gavumenti yamusse, you are responsible. Bajja tukolimira abaana baffe bajja kuboolebwa bajja na kubulwa we banywa otuzzi. Kyokka kya nnaku ndi ne bayeekolera abatono abafunvubidde okuvaayo balwanyisa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. His Excellency Bobi Wine afunvubidde okulwanyisa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni oba okuggyawo ekizibu kye twaleeta. Omuganda yennyini yajja n'akuvunvubika ekigambo nti oyo akolera gavumenti. Omuganda, that is the true Muganda. Sigambye nti Abaganda bali bankwe, but that is the truth. Amazima agali franka ameeru ffennya ameeru agatalimu yadde enzikiza. Lwaki buli lwe tugezaako okulwanyisa enkyukakyuka abatulwalalira babeera Baganda? Mpaayo omusoge yali anvumyeko abanvuma be Bamirundi Junior be Nakanguubi ne bw'oyita mu comment section bojja okusanga nga banvuma be bantu we tugatta ebika, be bantu we tugatta eggwanga. Omuganda yalaba emimwa gyange nti mibi. Omuganda yandaba ekyenyi ekitalina nsonda. Omuganda yandaba obuviiri bwa Munyerere era omuganda yandaba nti sisaanidde kwogera oyo ye Muganda. Abaganda musooke mwebuze lwaki point eno njogedde ndi mukambwe nnyo. Mwali mumpuliddeko nga njogera bwe nti twetereze lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka ate nennyini mufu awawunya yakwata. Ono Museveni bw'aba mufu yeffe nnyini mufu abalina okugusuulayo mu ntaana ate tuguziike bali abalala banyamba buyambi bole ne banakwata obugere ne banakwata ensanso. Naye ffe Abaganda tulina okuba abasaale mu kuggyawo ekizibu kye twaleeta kubanga Yoweri Kaguta Museveni mulabanga omulambo ogufiiridde mu mazzi. Omulambo ogufiiridde mu mazzi guba guunya guba guzitowa naye okuva lwe kiri nti ffe tuvunaanyizibwa ku mulambo ogwo tugweziikire abalaba tuyambeko buyambi. Omuganda obadde okimanyi nti amasiga agakola gavumenti oba ekyoto okutudde ntamu y'obuyinza eri wammwe. Museveni Munyarwanda we wawa kulima nti we lwaki tula kale katugabe Munyankole nga bw'alimba abantu. Katugabe Munyankole lwaki teyalwanira waabwe yasemberako ewammwe Mayiraana n'ajja Eruweero n'agabanyako amagye agamu ne gagenda ekiboga ne Masuuliita kubanga yamanya mu Buganda weewali ekyoto kya gavumenti era entamu omuli emmere ya gavumenti eri mu Buganda kuba ekyoto kiri mu Buganda. Omuganda, you know that nti you are blessed. Ekizibu kikuli ku nnyindo embwa bakisudde ku luguudo eri mu kuwunya osobola ogijjawo n'ogitwala n'ogisuulayo eri wala.
naye ate gwe wennyini gwali mu kuvuma abagala okugjawo ekivundu ekyo bulabe bwepanka bunaalwala nno mwammwe mwagisse bweba yeefiiridde byayo mugireko evundirewo ng'eyongera kuwunya tetewunyirira nze nzekka ayagala ogijjawo naawe kitawe musiru gwe ekuwunyirira n'ekyo tosobola kukirira Bobi Wine yabadde mutuufu okugamba ku Baganda kubanga bwadde ne nnyiniyo ligambwako nnyiniryo. Yes, ate nga lwoya lwa mu nnyindo gwe nnyinirwo gwalina okulwejja wekka. Kulowooza bwe tuteegambire ku Baganda ani agenda batugambirako? Bano Abaganda bagenda bali emitwe gy'endiga. Abaganda eno ensolo kwe baba wa Kabuyi kwe baba wa Morokoni ffe twagiyiga. Luno olusuku mwe batema amatooke ne bawagulirako eminwe ffe twalusiga ne bawulira bali contented ne Kabuyi ne Morokoni n'ebyenda ku nsolo gye twayiga bawulira era nga bali contented ne obukunkumuka oba emyera ku lusuku lwe twasiga. Abaganda njagalo kibategeezaako nga nkiddamu nze kikomeko muzzukulu wa Mukale Kambugu eyeddira enjovu ng'akabbira onvubu ffe kizibu kya Uganda ate bwe siibyogere ani anaabyogera? Olowooza gwe Masaba otutya? Manya Abaganda tutiisa nnyo ffe bamaanyi ng'ogamba otya ku Baganda otutya? Tojja tugambako nze kambeegambireko nze Omuganda kuba bona atugamba abagisu balumbye Abaganda. Nze kikomeko nze nkyogedde. Abaganda mwetereze mwekizibu kya Uganda. Abavuma Kyagulanyi baki? Gwe Masaba togamba tolina mimwa tosobola vuma Kyagulanyi. Oba olowooza nti Kyagulanyi Katonda ndiye takola nsobi azikola naffe tusobola okuziraba. Masaba wali ovuddeyoko n'okola ekintu ekikakkanya Kyagulanyi? A good striker but defending tebamutema. Ronaldo bw'aba asambira Real Madrid oba Man U olw'okuba essuubi lya ttiimu okuteeba bano bonna beebungulwamu ebungule tebakkiriza amutema. Naye ffe Abaganda ate yeffe tutema striker waffe. Kyannaku nnyo era kya buswavu nnyo. Mukulu wange Jaliru Kata live in Canada nkutumiddeko mwana wa tata oyo nno baaba wange ddala ddala bwe twali yonka. Tusanyusa omulaba taata. Genda ku mulamu omulala. Abaganda tweyanziza nnyo muganda wange. Baganda bange bw'oba ozze wano ng'olina feelingizo wano twakugamba eno tuyigiyita programu y'omuntu wa wansi era ebintu bikugamba n'onyiiga naye wowe bakakyabugazi ng'oli wekka ojja kumanya nti tulina okubuulira abantu amazima. Kyekyagituumya paalamenti y'abantu ba wansi. Wano tetwogererawo kufunya mataayi kwogera luzungu nasoma nnyo akabondo kano nedda. So ensonga eyo muganda wange yeekolera kansubire nti buli muntu agitegedde. Ate nga Masaba n'ekirala yesebu yabaddukiza nti Ssaabasajja Kabaka yakyogera n'abagamba temubongoota. Fulufiga yabongoota. Kiryowa Kiwanuka yawongoota. Omanye embwenji ze ezaala enkolya. Kiryowa Kiwanuka mutabani wa Jole Kiwanuka eyatakabanira obwetwaze bwa Uganda ng'era akulemberera ku nkola eya truth and justice. Kiryowa Kiwanuka yabongoota. Bonna Abaganda abagamba nti Museveni abeewo mwabongoota. Kale muyinza okuba n'ensonga zammwe lwaki muwagira omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Naye ate kyannaku nti nammwe yewammwe gye mwakulira, nammwe yewammwe gye muzaalibwa, bazadde bammwe mwatuuka ng'okuyoyanga waakiri bafiirwe. Waakiri bafiirwe bagende mwetaayeeko. Maama we yakuzaala otuuka okuyoya afiirwe atambuleko weetaayeeko. Ate ono atulabye obukulu ng'amannyo lwaki atwesibako ebbanga lino lyonna? Baamututungira
yako yatuwola ki kukimuddize mwanyina za Silvia Senyondo nzanso okulaba yatuwola ki tukimuddize bamutulogerako ekite kitava ku Sengejjero Wankindo balugera nazina obulungi amala nanyuka ate enswasweta yanula era yekola engalabi tugende ku mulamu omulala toyanzege muganda wange yekolera ndoza ensonga eyo ogitemyetemye bulungi era n'ebigambo by'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obiddiddemu bulungi abantu baffe abatasobodde kutegeera message ye. Muganda wange yekolera waliwo ensonga gye twalabye ebintu ebyewuunyisa era nga wagamba nti okujjako omuntu atategeera yeewuunya gavumenti eno. Munnange mu wiiki eno twalabye maama Bizigo, maama Kikwatemu, maama Jiki nga yeekubira omulanga ngaga nti abaminisita ba Museveni oba abaminisita abali mu gavumenti yaabwe tebakyakiika kutuukiriza mirimu gyabwe. Ne bavayo ne bamugamba nti munnange bandize okukiikirira abantu ne babalinze omukulu ababuuliro oba banaagenda mu palamenti oba tebagende mu palamenti. Muganda wange yekolera njagala obuulira abantu bano abatulaba kubanga bano bantu ba bulijjo ate naffe tuli bantu ba bulijjo. Ddala amazima gennyini mu Uganda wakyaliwo kye bayita separation of power nti parliament yekola ebyayo ne Museveni akola ebyayo n'ebya judiciary bikola ebyayo oba eggwanga lyava dda mu ngalo z'abantu betusuubira nti be batukulembera kubanga alabyeko ne mukulu Nabbanja takyagala kukiika mu parliament olw'okuba aliyo maama Kizigo baminisita tebakyagala kukiika. Kiki kyennyini ekigenda mu maaso mu Uganda kyalina okumanya ekisobola okutaasa eggwanga lino? Abatakiika mu parliament nono abayita bakiike mu parliament Anita Amongi yes neyo okukuta Museveni yalonda cabinet bonna basiru kyokka bano baminisita abatakiika mu parliament ngenda kubasaasira yes nti batuufu ne maama Kiziga Anita Amongi ngenda kumusaasira nti mutuufu wadde nga bonna bakyamu naye balinako Ssaabasiru yoyo atwala eggwanga atasobola kwawula kigambo separation of power. Eggwanga lifugwa amasiga ameka? 3. Executive mwe mugwa Mr. President, executive mwe mugwa aba ministers, legislature mwe mugwa ababaka ba parliament, judiciary mwe mugwa abalamuzi. Amasiga agasatu gonna getengeredde oba gaali badde getongeredde era gaali badde institution etegeeza ekitongole. Ekitongole kiva mu kigambo okwetongola. Gusooka weebuuze gwani abeera mu masiga abiri agakola gavumenti at once? Gwani abeera mu masiga abiri agakola gavumenti at once? Gwe kyogamba ye gwe mugezi ennyo asinga bannayuganda bonna enkumuliito okulaba nti olina okuba member wa parliament ng'ate oli minisita. Kijja kitya ye Ssaabalamuzi olw'okuba ali mu ssiga eddala erikola gavumenti okuba ng'ate ye si minisita? Lwaki? Kiregeeza ne Ssaabalamuzi asofuuka minisita bw'aba MP asobola okubeera minisita kubanga MP alina emirimu gye n'obuvunaanyizibwa bwe era ali mu masiga agamu agakola gavumenti kubanga MP atudde mu ssiga erikola ssemateeka atambulizibwako eggwanga. Then ate mu judiciary mu executive MP ali mu legislature ate oba okolayo ki? Sigenda kunenya muntu yenna akolanga minisita ate nga MP mu kaseera ke kamu. Ngenda kunenya mukama we nti ye Ssaabasiru asinga atasobola kukola separation of power mu masiga asatu agakola gavumenti. Naddi
omuntu omu n'amutikka obuvunanyizibwa nga bungi ani MP ng'oli minisita kitegeeza olina obuvunanyizibwa bwa mirundi esatu. First of all, olina okubeera ne office mu constituency eyemu oba omulimu ogusooka. Olina okutuula mu ssetteeserezo oba giyite parliament. Kyokka ate olina okutuula mu cabinet. Senga ebyo ebintu bisatu kale kaŋŋambe ebibiri nga parliament erina okutuula ate nga ne cabinet erina okutuula ogenda wa? That's why nkugambye nti minister nga oli mubaka wa parliament abasubwa entuula za parliament sibanenya. Kubanga master gwe basaavinga bw'ayita aba ayise ate bamutwala nti w'amaanyi n'okusinga parliament. So mu nsi entegeevu parliament eba y'amaanyi n'okusinga executive kubanga parliament yesobola n'okukola impeachment eyo akulembera executive oba omukulembeze w'eggwanga. Kati mu Uganda gwe minister bakuyisa olwaleero cabinet erina okutuula Museveni akuyise. Kyokka eno n'anitaamonge yeeyerusa akugambye nti parliament erina okutuula ogenda waani ssebo mukama wange. Era oba olina kugenda wakabwejumbira. Tuteekewo separation of power. Anyway, sijja kuwa Museveni magezi ateekewo separation of power. Tujja byeteerawo. Bannange mu gavumenti empya lwakuba Saasomo bandifunamu kafo. Naye oba osanga. Naye mu gavumenti empya tulina okufuna ekintu kye bayita separation of power. MP beera MP kubanga osavinga erimu kusiga erikola gavumenti. A minister be a minister. Omulamuzi beera mulamuzi. Uganda erimu abantu bangi okujjako okweyagaliza okujjako okunafuya abantu abalala. Mbuulira muganda wange ku bantu abangi abali mu Uganda baminisita baamubula okulonda nga ba MP baminisita be baabula kubanga twaligambye twetaaga okukendeeza ku nsaasaanya ey'essente y'omuwoomusolo. Ekyo kyaligaddoko senga baministers babeera ba MP senga ekigendererwa kyali kyakendeeza ku nsaasaanya eya ssente y'omuwoomusolo ne tugamba buli MP regardless wa opposition oba waaki osobola okusavinga nga minister at once. Tetulinawo ba ministers na ba MP olw'okwewala okusaasanya ssente. Naye mu Uganda oli afuna omusaala gw'obwa minister n'afuna ogw'aba MP. On top of that ng'ensako z'obwa minister allowances, medical insurances, food oba feed, transportation owa minister amufuna, privileges eziri mu bwa minister zonna zifuna kyokka n'eziri mu parliament zonna zifuna. N'omubuuzo wange newankubadde oli Kasaanyi buli kirungi kinaddangawo gwe anaalyanga ak'omukuulo wekka. Lwaki? Kati tulina Kibombeya wange Kibombeya Edward Sekandi oyo afuna emisaala mu retirement ye gya mirundi egi. Kibombeya Edward Sekandi Kibombeya afuna emisaala gya retirement egi. Omusaala ogusooka deputy speaker. Once you serve as a speaker or deputy speaker, ne bwogenda mu retirement government esigala ekulabirira ogwagufuna ssebo. Afuna omusaala ogw'obwa speaker. Omukulu afuna ensako ey'obwa vice president. N'ogamba nene wankubadde baana mmwe muli ba mukisa mwayonka mbizi mmwe ffeze tutayonka kufuna ku mikisa nga gyemu. Naye baana mmwe lwaki mutujooga? Lwaki muli kalungi? Kubanga ne bwe twalibadde tugoberera byanfuna ne tugamba kale ebyokuweereza eggwanga biveewo tugoberere ebyenfuna. Omusaala Sekandi ogw'emirundi esatu gwafuna mu retirement singa kale gwagabanyizibwamu abantu basatu ate oba osanga kyalibadde kirimu useful. Ng'eyaliko deputy speaker n'ofuuka speaker kale asifuna omusaala gumu ng'ogenze mu retirement. Ng'era vice president talina kubeera member wa parliament. Ekirala Masaba. Yes sir. Mbuuliraako muganda wange n'obuwoomeefu obungi.
kati gwali mu kacheko kakosasa bana basensalinga bakasimanya akoze bwate enyivuye gwosobola okuwozesa vice president ate ng'omutandikirawa mutandika oti osobola okuwozesa prime minister mungeri bbiri zotayinza muwozesamu ekisooka omutya w'amaanyi nnyo ekirala ate mubaka munno mutera otutuula katebe keekamu mu palamenti kakati agenda okusensalinga mutuula wamu mbuulira bw'otamuttire ku liiso so nga kyali badde kya buvunanyizibwa nnyo muganda wange Masaba nti abaweereza ba gavumenti mu masiga asatu ag'enjawulo baleme kwebaako nakakwate bakuleetere minisita akutuulawo ng'oli mubaka wa palamenti gwe Joel Ssennyonyi tomumanyiiko takumanyi temutuulangako wamu temuweerereza wamu omugambe lwaki essiga lyammwe lijjudde kawukuumi yesebo lwaki essiga lyammwe kino na kino naye ogenda mugira otya ng'atera okutuulako naawe katebe keekamu ne mwetunuulira ne mubonga bwe muba mufuluma n'akubako ku kibegaabega naale oteesezza bulungi nnyo oteesezza olwamanya anaatera osobya kati nno kino kankikubuulire nze abayimbi amanyi nti anaatera osobya yankubirako kasimu yeeko oli otya munnange weebali kuweereza ggwanga ba MPs abanaatera osobya be bankubira kasimu yeeko oli otya weebali kuweereza akwana nze twakagabo wali audios we zaafulumira oba ojjukirawo twakagabo yankubira essimu nga tezinnafuluma naye ndowooza ng'akiraba zigenda fuluma nga ntidde okumuyisaamu dda yeeko oli otya bannaye mwebale kuweereza ggwanga kankutereko wano emitwalo 10 onywemu katunda enkya nebifuluma egyo gwe nagula data amuvuma oyenze seegombwa enkeera wagula data kumuyisaamu gaali nemala nenkuloopa sizigaana so kyekyo muganda wange toyazeeke naye nange yeekolera ku nsonga eyo nina ekintu kyendaba eya maama Kizibu okomplaininga yesebo anita mongi kyayogera kituufu lwaki ba MPs ministers tebakiika mu palamenti kyokka ate nabo batakiika mu palamenti batuufu ate era bakyamu kitegeeza mu ngeri yonna waliwo obutuufu n'obukyamu naye batunuulire Ssaabasiru eyabalonda atategeera bintu bino nga bwe mbinnyonnyodde bwe baba batunuulire nnyo Ssaabasiru eyabalonda yesebo tweyanzeege mpozi nga tetunagera katopic kalala nze kyendaba mu kintu kino maama Kizigo kati bamutandiseeko naye ekyo kyesobola okukomya awo nja kikomyawo bamutandiseeko balina omukuteeka ku ttaka alinde kajja kukiraba waliwo abantu kye batamanyi ku Museveni Museveni yakuleega ate yakuleegulula yesebo buli lwakuwa amaanyi bw'alaba nga gayitiridde yagatema yesebo era ajjukire ennyo lwe bamuweereza Namuganza n'amukangamu Namuganza mu kukangamu Anita Mongi asooke yeebuze lwaki palamenti bwe yamusensalinga neeragira bamugobe ku wa minisita Museveni tamugobanga kubanga ye yali amutumye Uganda age yeekolera tujabule tugende ku nsonga nina ekintu kye nalabye mu wiiki eno abantu kye batataddeeko nnyo maaso waliwo omukulu ono eyatanagirinya era kati ennaku zino ajja ne mu kooti ssebo ne yeewolereza n'okwewolereza ate ng'akozesa amaanyi mangi nnyo n'awa n'ebiragiro n'aga nti ono gwe njagala mpozese ono gwe njagala mpozese muganda wange yeekolera abalala nga tebabawa privileges ezo ne midiya nga tebakavalinga kiki kye tulina okuyiga mu mutemu ono ate yeewaana n'okwewaananga n'abantu bakimanyi nti yatta nagirinya naye ne bamuwa n'opportunity n'amawulire ne gamukavalinga n'abuuza ebibuuzo ssebo kye tuludde okulaba era kirabako ensonga lwaki amawulire gamukavalinga yesebo omuntu amize ettimba ago ge gaba amawulire so si ttimba emize omuntu yesebo okwewolereza bameka baali beewolereza
ono yeewolereza kyokka ate era still mugezi kubanga ova mu kuwulira obusungu ku muntu eyattibwa n'otandika kuseka busesa okusinziira ku ngeri gy'afumbamu ebintu bye. Yes, naye tagenda kuwangula era agenda kusalirwa gwino mukka muvi wano mulambe ewo nnyo muligamba yeekolera yayogera eyatannaggirinya Kopiriyani Kasolo tasobola kuwangula musango. Manyi lwaki? Yes, sir. Omulamuzi atula musanga asooka kubeera kisi looya? Of course. Asooka kubeera looya. Gwani alaga nti toyagala looyo, oyagala abantu bonna batandika obuteetaaga balooya. Singa onaawangula omusango, balooya bagenda fuuka batakyalina mugaso, baasomera bwereere. Era bantu bangi kati neekolera itoomwa nsobola otutuula mu kkooti ne neewolereza. Yes, sir. Naye golowooza bantu bameka abagenda okwewolereza, abagenda okufuuka abatakyetaaga balooya nga Kopiriyani Kasolo kyekyokulabirako singa bamwejjeereza. Njagala okutegeeza Kopiriyani Kasolo ne bw'anaaba nga si yeyatta kuba kati akyali suspect tegunnamusinga, ne bw'anawoza atya gwino mukka muvi kyokka agenda funa ekibonezo kinene okusinga ne ku balala bonna abazze bakola ebikolobero lwa nsonga nti yeefuula omugezi. Afudde balooyaasi abatalina mugaso era abatakolera mu butuufu bwabwe. Okusoma kwabwe kwabafa ttogge kubanga civilian oba omuntu wa bulijjo atasoma yadde eya okutuuka okubuusabuusa looya ate bw'owangula kitegeeza abantu abatasoma bageze okusinga abaasoma. Kopiriyani Kasolo gugenda mukka muvi ataasibwe n'okusinga bwe yalisibiddwa singa abadde ne looya kubanga owekitiibwa omulamuzi naye yasooka kuba looya alaba ozala wa professioni yaabwe. Singa owangula oba ovaawo nakyo tasobola kimulekera kuvaawo nakyo. Oba munfona simanyi oba omubeera munfona. Ate nno gwe ebintu byotera okubyogera bwotyo ne balowooza nti oli mu kusaaga. Naye njagala nno muganda wange yeekolera ensonga lwaki tugireesa abantu bayinza okugaa tebabadde tebagiraba nnyo. Mubadde temugiraba nnyo kubanga mmwe abamu ebintu ebisinga mubibuusa amaaso, naye njagala muyige nti buli mu kintu ekibeerawo wano temukibuusa maaso. Nga bwe mulaba ekintu ekyabaddewo nti wabaddewo omuntu eyajjeeyo pisto nga Kyagulanyi Ssentamu atambula, ekyo ekintu temukibuusa maaso. Era mwe abali ku international community mugende mu maaso nga mulaga ekintu ekyo. Bano abasajja baakaddiwa, bano abasajja bonna kubatema entotto ey'okulaba butya. Kubanga bw'obala essaawa zino oyo Kyagulanyi alinnye mu bintu byabwe bingi nnyo. Era ye omuntu omu eyayonoona pulaani yaabwe ey'okutukalakata emyaka 10. So muganda wange yeekolera ensonga eyo abantu ndooza bagitegedde bulungi nnyo. Tugende ku nsonga eringa ebadde abantu gye beerabira. Muganda wange yeekolera lumu nakulako ng'okoze ka vidiyo wano era nga w'omanyi abeeyita abagezi ne bavaayo ne bakuyisaamu amaaso ne bagamba obijjawa, naye mwana wattu bagamba nti obudde kikulu. Olunaku olwaleero tubadde tuyitaayita nga mukulu enanga avaayo n'ekiwandiiko ng'ategeeza abantu ng'abagamba nti omukulu Ichuli eyali omwogezi ng'akola omulimu gwe gumu nga ffe gwe tukola nti eyamutta yakozesa pisto. Era ne bannyonnyola bulungi nti omuntu oyo yamubeera kumpi era yamukuba short range. Nga bwe wajja n'okola ka vidiyo n'endaba abantu nga bakuyisaamu amaaso, abantu ne bakuyisaamu eggaali, naye olwaleero poliisi yennyini evuddeyo neewa akawunta neeyogera nga bwe wabyogera. Omuntu ayinza okugamba ti gwe yeekolera wakitegeera otya? Mpozi nga tuwunzika wandizeemu n'obasomera ku incident eyo gye wayogera wano abantu ne batakitwala nnyo, naye nga leero enanga mwennyini avuddeyo n'atulambikira bulungi n'engeri muganda waffe oba yali akolera ku ludda luli engeri gye yakubwa amasasi. Njagala okusooka kibategeezaako ndi jeno. Bwe njogeranga ebigambo nti ndi jeno batera okugamba mwesudiya, naye ndaba
tasobola kulaba gwalaba video eno oba gwa criticizinga buli kyosanze ndaba wotasobola kulaba first of almost ndi mwana wa mukwata mundu nga bwogamba nti embwa zibwe busolo bwe mulunde ewaka omanye embwa n'embeera zaayo nga bwogamba nti muli balimi omanye ebyobulimi nze mundu anno Museveni kagenda kweraliikiriramu emundu ngimanyi yeso akasajja kati emundu ate akasajja kati emundu kakati wano bagenda kwongerako ku nkumulito ya fayiro ze banninako omwana agambye atya emundu ngimanyi era ngitegeera era toŋŋendako ennyo because emundu endi musaayi navaayo ne bagamba ku nfa ya Isima ono gwe bejjeerereza abaamutta yeso ne bagamba nti waliwo enjawulo wakati w'okufuluma mu mmotoka n'okubuuka mu mmotoka yeso omuntu afuluma mu mmotoka emmotoka zaffe Uganda steering eba ku mukono ogwa ddyo ng'ofuluma mu mmotoka osoosayo kugulu okulinnya clutch kwe kwa kkono ate kwe kusooka ebweru okuba kusembye eri ate kwe kusooka wa ebweru era n'omala n'ovaayo n'ozzaawo bulungi oluggi n'oluggala kyokka ate okubuuka mu mmotoka obuuka mu kiwalaazima n'odduka emisinde era tosobola nafuna budde buggala luggi emmotoka ya Isima Tuli bw'oba ogyetegereza empaakinga gye yapaakinga dereva yagibuukamu oba yagifulumamu dereva yagifulumamu n'afuna n'obudde obuggala oluggi kubanga senga yali yagiddukamu olwo oluggi lwali badde luggule maybe agamba Tuli temmotoka efunyemu bano kakiri kasooka enjiri actually in my opinion I think yamugaka marufuku omusulo gunsusseeko okusinziira ku investigation yange bwe ngitunulya n'emmotoka bwe yali yeso yamugamba omusulo gunsusse kubanga singa emmotoka yalina buzibu already waliwo bulayo mita ntono batuuka ewaka lwaki tebaasooka kutuuka lwaki obuzibu babukebereraawo kitegeeza yamuyitira mu koodi y'obutonde omusulo gunzita ngenda kufa kansooke nfuke mu kufuluma agenda afuke Tuli yali ku ssimu bw'ati nga naye bw'otera okubeera ku ssimu nga toli ku mulimu ebiseera bye ebisinga oba ng'oli mu mmotoka ng'odda waka ne yeetooloola mu kwetooloola n'amukuba essasi mu liiso erya kkono yamukwata yagenza okufuka yes mu kugenda okufuka yeetooloola n'agenda ku luggi lwa co-driver Tuli gye yali atudde n'asika trigger mu kusika trigger Tuli asitula amaaso baamukuba wa liiso lya kkono era y'ensonga lwaki bwe weetegereza Tuli yagwira ku luggi gye baamukubira teyagwa ng'omuntu eyerwanako nti agweri ng'abadde adduka yagwira sayidi gye baamukubira ekitegeeza nti baamukwata anaweya bwe neetegereza essasi eyo lyali mu cross range yamutuukirira bw'ati n'amwokya mu ntegeera y'eddereeva nga ye n'agamba kinaalabika kitya oba kinaawulikika kitya nti ye eddereeva takunyemu yadde akazibu ne ku sayidi ye tebakubyeyo so ng'ekyo kye yakola kye kigenda omulabisa n'agenda naye ku sayidi ye n'awayidingamu ku range n'akubawo essasi Tuli we yali atudde ye eddereeva we yali atudde ekibuuzo kiri kimu essasi nga ye teryamukwata ate nga bwe nditunulya lyakuba mu kifo kye kyennyini okay
kale ye yalabuukirira mangu abatemu n'avaamu n'adduka then abatemu baali bayonoonera ki obudde okuba mu kifo ekikalu mbuli n'omutemu ng'amaze okukuba tageti ate ayonoona obudde okuba mu kifo ekikalu awatali muntu kabonero akakulaga nti ono yafuluma mu mmotoka very smart naggala n'oluggi neyeetooloola n'asika trigger n'akuba jjajja Ichuli amasasi kyokka ate n'akiraba nga bajja bbuuza ti naye ye waswadde leeva ate afunyeemu ku buzibu mu kifo kye n'akubamu essasi kumbe essasi eyo lyakubamu yeekolera wagenda otandikira investigation ze mu Uganda empya njagala mbeere IGP nsaaga okitegeera muganange kakati obwangayo ne twogera ebintu ebyo nemwe mwasama buli kintu mwefuula abamanyi buli kimu mukwano naye bwe tulireeta ebyokusuubula obulodde oliyogera kuba obumanyi bulungi bwe tulireeta ebyokuwakisa embizzi oliyogera kuba embizzi yewammwe ennume ye yawakisanga embizzi z'oku ku kyalo oliyogera bino ebikwatagana n'obukessi ebikwatagana n'emmundu birekere ffe abaana b'abalwanyi kubanga ffe tusinga okubitegeera birekere ffe aboogezi oshegera kubanga yekolera ekintu kya piste ky'abantu basooka ne bagaana kubanga poliisi yagamba mbu yali mundu nnene naye neewunyiza wabagamba nti eyakuba Ichuli yakozesa pisto nkirabye leero nga enanga akyogera basooka ne bakyegaana nze poliisi ya Uganda si yenkolera alipoota nze nsobola okwekolera alipoota kuba bagirimu mbasinga amagezi n'okunoonyereza kale ate bo bensinga okutega kati yenanga oli atunula ng'effulungu ankolera atya alipoota oba ayogera atya alipoota nenjitwala bw'atunula ng'effulungu enanga tokkirizibwa yadde okunkangakanga otegeera so bwe twayogera ekya pisto mwasama obuzibu musabuka n'ebirala olwaleero muveeyo munneetondere muleete n'ebirabo ewange wano nganze munnakenya omukukutivu neeriye ku bugali munneetondere kuba ndi munyiivu nnyo bwe nabagamba nti dereva yeyatta anti batandise pokopoko n'ebirala pokopoko bwe ndi mukoleranga ewa nnyoko mugamba ntemenga oluggi nkolera pokopoko ku nsonga za ggwanga olwaleero poliisi yennyini evuddeyo n'egamba oba ne bafulumya ekiwandiiko nti abateeberezebwa okutta Ichuli babejjeereza kubanga obujulizi obumuluma bubabuze eŋŋamba baatudde mu kkooti yaabwe eyabejjeereza era yatudde ddi baatudde mu kkooti yaabwe eyabejjeereza era baatudde ddi kubanga poliisi teyina jjinja oba kiyite minzaani kupima mukolobezi n'atali mukolobezi omugaso gwa poliisi okukwata ng'etwalira kkooti esalewo eyejjeerera n'agenda ku mmeera eruzira n'amukwasa kkooti yeekwasa abasirikale b'amakomera kkooti yeekwasa abasirikale b'amakomera oba nekwasa ensi nti ddayo mu community mu society tolina musango mbuuza poliisi yaddewo obuvunaanyizibwa okwejjeereza basuspect ebejjeereze mu misango gy'okubba enkoko ebejjeereze mu misango gy'okubba embizzi nga Edi Mezaya bwe yabba eya mukyala Nakate naye mu capital offense mada ebeeko mada nga munnange watta mutamiivu wakuca naye Ichuli eyayiirawo Museveni omubiri poliisi okumwejjeereza ekyo nno kikulaga ki Ichuli bwe yateerangawo omubiri Ichuli bwe yalaganga ekitangaala ate yamulaga kizikiza era mu Kabuli Ichuli gyali Yoweri Kaguta Museveni akimanyidde ddala bulungi nti yeyamuwa transport eyamutuusaayo nkiddamu nze yeekolera itongwa ne guno mugatte ku gye munvunaana Ichuli mu Kabuli gyali Yoweri Kaguta Museveni yeyamuwa transporter eyamutuusaayo yabaffe bo basuspect be baani abo be baatadde
Muganda ange yekolera baga nti ebiwoma bigwa byocha sibula abantu Muganda ange tuve wano abalayi baffe abalungi nga president bwe yazzeemu okutalaaga eggwanga twagala Uganda yonna tugipainting nze nabagamba ogwange gwakubaweereza ogwammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda n'okunnyambako okusupportinga nga struggle when it is necessary. Muganda nge mole Louise mwanyina ze nkutumiddeko. So baganda bange mujjukire nti enanga one yakalakala nange ekikola kyataba bavudde era ne baddamu ne beerogoza nti obukofiira obwefaananyiriza obw'amagye bonna bwe tunakakwatiramu tugenda kuvunaana kwambala byambalo by'amagye ate okwambala byambalo by'amagye kuba kuyeekera oba kulya mu nsirukwe. Bannange DPA inaakaayo NRM inaakaayo omutamiivu inaakake JM inaakaayo FDC inaakaayo maama newankubadde ffe twafiirako mbwa kale ne wano tukagule ffe batukwate twambale kano tweyanziza Muganda ange yekolera akakofiira omuntu akasanga wa kuba oyinza okuwera bakasitoma enkofiira eno yesebo ekigendererwa si kyagitunza muntu sekinnoomu ajagala wabula ekigendererwa kyakuzisa applyinga wonna pulezidenti wagenda okubeera. Yesebo tubadde twagala tutandikira entandikwa ya pieces 5. Yesebo so kyembudde mbasaba baganda bange tulinawo enkofiira 8 essaawa eno. Yesebo maama wange jjajja waffe gwe bayita Maria abatamanyi Maria jjajja Maria muyite masayansi toleeta wakirireeta yeekolera oyo yannonda ku bwaloopo yaguzeko pieces 8. so entandikwa tebadde embi tubuzayo pieces 492. Mu kaseera mpawe kaaga president agenda kutalagana ddala ebitundu bya Buganda twetaagayo pieces 492 endala tuweze pieces 5 ezisookerwako sigambye ezenkomeredde wonna president wagenda paintingewo ki red naka people power kali nakalika Justin agambye naye naka people power kakole sinza abukola mukwano nze ogwange gwakunga sinza mbukola nenga noba people power webuli nakozesebwanga coordinator oba mobilizer mukukunga abantu bagula obukofiiro. So eyaletaze ku bukofiiro eyaletaze okusupportinga cause eno osobola okuba ku simu yange 0704 748 28 0701 748828 WhatsApp call tokuba direct tojja kunfuna nze munnange. Yes sebo ya tukwatagane. Salamu alaykum. Tweyanza ege Muganda ange yekolera mukama akunkuumire. Amin. Ale sebo